Nyoko. Chokama nayo project na signing sente mwe nale mukozi wa NUP. Koma Nyoko. Abada. Mwana bufala ne mwana bantu ne bagala okumbi kula kali akabati akaboni anirule mwana. Nebe beyokeza bokengalo. Tano nosefogeka wamanze nange nguddemu ndekene egwire byange kandi akamereka akasembayo. Lira ddala muganda wange mu weeks 2 ogenda batotera akola kulyo. Office emyezi gibadde gikyabula kuwatuga mu mwaka nga guggwako. Ati kati waliwo ekya emergency waliwo abasazeewo aveeyo nga tekinnaggwako. Ekisanja ogenda kisazaamu nga tekinnaggwako. Koma nadde mbagambye ngenda mbadde nkomadde esimba gulo gwa 10. Gulo gwa 8. Myezi 4 gyokka. Mbadde mule myezi 4. Bakuleko omaleko ekisanja kyo balonde omulala. Basazeeko emyezi 3 ne weeks 2. Kale bakwefuula bakatonda. Owa ekirabika kuno kuliko ba vice god. Kale yeye kyakiri bwe kiti. Bobi Wine yava mu ndongo ada mu politics bene tusigala mu ndongo. Eza omusayise diro amukomye mu ndongo baba bamuleke mbiri. Kuba ndongo erujire ndongo kyayiro gule labo bwe na kyayimba. Segera. Kulabanga akinga president. Naye okujjako singa bagala bimujjamu biri koye mu politics tumwagala mu ndongo ndi bamukomye mu ndongo ati bwadda mu ndongo kati anga twegeraageranya be bajja musetinga abaana abakandi muyisizaamu bamuyiseemu abo bwadda mu ndongo twegeraageranya kati ababize mwene no ku street side eno kuyimba kuyimba oli yasoma nje saasoma sina de nesubira okwenda kyemano abavubuka ndi wasini yayo kituufu ate first term ngasomako bitundu leta sara tuli ebbaluwa ya SP7 yekola sanga gala ne ebbaluwa ya 10 ne ya P7 sijina kubanze bakasaba mpene esooka certificate kuna sabira second ne pass the original sijina najireka ku somero kategedde ne pass the original original ya P7 najireka ku sole nenga baba kya mazima owategedde musajja ne tumukwala omusajja natugamba mwana afune ndaga muntu musirike ne tunange nefune ndaga muntu kwolo mwana nali sinonda ko ne nnonda ama mubindekere ate tubimulekera ye waja wasobola okitegedde natugamba ne bigayo tukwasa kyagwa ne tubimukwasa byonna mu bubokisi ne tubumalayo okitegedde Singanga bo musumba bwajja naga mu nsabire ate kati kwe pasa tukusabire ngate ngono tusabira etuulira gwe tuwira bibyo mune go tugamba ne tugamba tino kati ona lebo kyagulanyi eno jagenza atujiddeyo kino okitegedde okisegeera era bwana tugamba yatuwa step eddako yabwana tugamba nti mwerume nga twerumaluma ne kati bano bamutegeeredde ne baagala okwerumaaluma atannabagamba tulumba netannaba kukyogera twabi mukwasa kati kitwago twagikwasa kyagulanyi si Bobi Wine editicha okitegedde ate tonzijako tokwata te buvunanyizibwa bwakyagulanyi tekubuti kanze nagambako nti bikwase alieni tonnakyogera bikwase alieni tonnakyogera ekyo yagamba mubikwase kyagwa ife tetukwani tubimukwasa nagamba mulonde ne tulonda balinga abagamba tumugyemu obwesige kati mwaka kumuja bubwesigwa ate bukwasange mwaka kumumanyira baagala biti katanda byepikira kitegedde naye gaga amazima Justin njagala babasigale ku struggle yabwe etya emu kubanze mabega ko mbadde netisa nyama wile nengamba nekingendo okundi okukwitinga endongo so kabayiso bayisaawo nga mawile sigali mu kitegeera baleme kwekwasa emega mambo nno just sitwagonjire meseza kwa kamera zinemeddeko kati endongo kanjite zile mabali wa kamera then sitwage egende mu maaso kuba nasanga sitwage etambula kitegeera naye Nanga ateze monesi nababba tambala ko mbanyi baye yatukole eri endagaano tontambala sikutambalanga
bwe baba nga basobola okukikkiriza nga bali ready okukkiriza ati ddala kituufu eno eriyo okuteesibwa nakwembadde ntambulira Bobweni wansudi ya muntu no yera matata nnyo dogo wa geto yakubwa nnyo ne ngamba yo musajja nkoneddemu nange ne mbasudde ya ne bagate muzole yanga kyagulanyi mwana. Naye nga tetuna kwesanga waliwo nange nzikiza nti wange ndi wa kibi gula kyonsala. Okitegeera. Ne Bobweni mwennyini waneno yali yapostinga neddemu nga bali eri bali mu kuwogera badogo wa struggle ne bavaayo kati ne struggle. Olabo bennyini beerumbira kyagulanyi waabwe. Oba struggle mu Luganda ffe abataasoma tetumanyi kitegeeza kubonaabona. Bagambe siddamu na mwesibako. Mbona okamwesibakugera mu ebirowoozo ebiri mu federation omwo. Nga balabika balinga baagala olwanyisa omuntu omu. Osooka ne sadaka ne ngamba akansooka ennyimiro federation eno saagala etataganye struggle. Bobweni yabeera eri nga ayugumya bibye. Nange bano osooke malo bakusosebbulira. Nosooka tegedi nga just struggle egende mu maaso osooke malo baneno bakuyuliza. Federation ereme ku kikweki ekakkubo. Bamuyimbi baabwe baneeno nga basayinize ne ssente. Nga basayinizemu ne ssente. Ate ekirala kiri bwe kiti. Nze seekubya sayidi nze ndi NUP era nze n'abasajja beemusanga ababaka biki. Kituufu. Naye nze siri kuloolo. Ale kano kabiteksi kali kangamba mwana tugende ku NUP ngeri mwina musitadde nja kosa ne mugamba azigera ku NUP. Nina amaanyi gange. Nze manyi teneewulira kyogamba nina kumala kuŋŋaanya family meeting okukola concert. Era amaanyi gaakola baagawulira. Nedda kati singa nagendayo balyogedde ki? Nti n'amaanyi wagajja eri okukola show. Olimba naluwandiikira ku firebase. Abajja ku concert bali bambadde uniform. Mwakummanyiira kati tubyawulemu NUP tubyawule ku Fanguni Forest buli mwabeere bibye. Tulekere omwogezi w'ekibiina. NUP tubyawule ku Fanguni Forest buli mwabeere bibye munaffe tubeere byaffe. Wawa NUP yali ampadde ekyebiri. Kino uno ngwadde ekyebiri kyekyo. Nzina abadogo bajja nze nemba waayo. Ate bate banonye ssente. Ffe tujja mukola bubiyanga ajja. Ngamba mwana, abantu bajja lowooza mwana. Ngamba bubiyanga bajje ne tubabone twebongako firiire. Ne tufuna akasimu sibalinaako buzibu. Nera ne babanza asiba simusibuza ngalo nkalu. Ngamba mwana, erinnya mwaka bodo batwala akasukaali ako. Nenga kimanyi Yesu kwa ila ina mwaka sente. Nete meme gaba ila yeza. Kati nkere nkwe mu uniform kya NRM kati ngwe bulungi. Yani akirina. Aliyemi. Oli Newton kye kiba kisigala buli omu asigale mu ttiimu ye. Okitegeera bafune bantu baabo be bategeerera buli omu yeetegeera. Kano kaseka kalina kawuba kaako bakavitizi tekanaggwayo. Boy nze ndi Uganda mwana. Nakwadde example emu negamba Bobweni yagamba yavuga escalade nga alina emyaka 2 mwezi. 25. Naye yali yalya. Kyogamba gwe temukimanyi n'endongeesa sula. Ne bakafero baali baalya kwa kafero yafa mugagga. Okitegeera. Endongeesa sula mwana. Temutumanyiira. Ati bwe basinga balowooza guno omulimu gwa kusaaga nabagambye abasinga emirimu gye mukola egiri nnomo. Temusobola kwegeraageranya ku muntu akikubye ng'ayina erinnya. Tumanyiira. Wali wanteekako limitimbo yanakoma waneeno. Oyakunteeka gumali wakinire guledi nga neva mu buyimbi bwa Uganda. Kale si muyimbi ndi musumbu nja kubasumbuwa ebintu by'okoledde emyaka 10 otuuke wali ene ng'abirina myezi 8. Ate nga nana ebikakalukanyiza nobiga bakabigabako. Bano abantu batasobola kukola. Tebasobola singa ababitex politics. Kati manya ababitex bali bateekamu eno babasudiye eno ababitex badde eno gwadde eno. Wone bempira bali abagera mu gavumenti eyo abasaninga ssente okunzikakkanya. Okategeddera nga bali ku payroll tujja kusuula ali kati ndi side.
Oli muno mu maleti no mukyawulemu mugambe lumu nti ndi mulabe wa NUP ndi mulabe wa government. Then tubatandikako ati ali. Any artist, celebrity, all star, agent skin. Ate wakule nume tewakule mu. Umakwata nume yo. Nojitola mu kiralo ekiralo ekirimu ennume n'oyawula ku nnume eno n'eno. Eriwo esinga. N'omanya nti nno olina nnume oba seddume. Ate beebuuza batuwaalidde n'okunywa tukoze eki? Tulidde. N'okunywa tunywedde kati kanende ngenda kulyayo n'esala budde. Kati bagambe njaga abaana mu bagambe munnange engudde batayipingeko rest in peace. Gwe obabitex ne buboyibo mwe bali mabbaye mugambe nti gwaleni gwe wejjeeyo lwaki wesa mu kateni osegera gwe wejjeeyo weyimize wali eri etulabe mwayi bali bamanyi nga n'ensi batya kyoka kyalina kati nze